amakubo ngenda galongoosa bulungi bwansi tumukolenga nga bwe kyetaagisa tulongoose amakubo gaffe n'enzizi zaffe kuba tulina bwaholo tulina n'enzizi naye enzizi zibadde tezikyafiibwako kale ekyo nteeka okukiteekera mu nkola nti bulungi bwansi tumukolenga tuteeke mu nkola ebyo ebyetaagisibwa n'okubanga buli kizibu kize kitundu kyonna tukwasaganyiza wamu sirina kusosola siriiko muto siriiko mukulu wabula abantu nkidde nga n'ekizibu kye byonna nja kubirwanya batudde waliwo LC1 emu yali mu Nakaseke district endala yali Jinja president yali alina gyava nasanga convoy nagamba kiki LC1 eyo abagenda okubeera nga bakwata ebirayiro olunaku olwaleero waliwo omukulembeze oluvannyuma lw'okulya akalulu chairperson wa Lwetunga mukwano gwange wakaabo oba yatuddewa bikula neyanza nnyo mukama wange sebo mukama wange vice chairperson wa LC5 ate lead of government business mukadde wange Saabaddu yatuluŋŋamiza bulungi. The Almighty God solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance. So help me God. Swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Kalagala LC2 and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and of the Republic of Uganda, and I shall promote the welfare of people of Kalagala Parish village. So help me God. I, Chitoro Jazz, swear in the name of the Almighty God that I will not directly or indirectly reveal to any. I, Murwana Tu Fizaya Salong, swear in the name of Almighty God that I will not direct or indirect review to any unauthorized person, any matter, documents, communications, or information whatsoever which shall be brought under my consideration, so I shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties, or as may be specifically permitted. So help me God. Kansala omulonde ow'ekitundu kino eno kyekaku disitulikiti nkolanga minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza okugattira ne wakisi. Nebaza Katonda ku lunaku olwaleero ebbanga ddene tubadde nga tutulina abassentebe oboolyawo abaziddwa obujja. N'olunaku olwaleero bassentebe abaalondebwa aba Kapeeka tulina abassentebe 58 okugatta n'emiruka giri 5 be bantu abalayidde olwaleero 63. N'olw'ensonga eyo abantu bano bafunye obuvunaanyizibwa mu butongole nga constitution bweragira. Tuli basanyufu nnyo era twebaza gavumenti ku lwekyo. Abakulembeze bannange abalayidde olwaleero mbakubiriza era nga mbategeeza nti obuvunaanyizibwa mufunye bassentebe kibadde kiri nti abassentebe abasinga bali beenyigira okubeera nga bafuuka babuloka b'amataka. Era kyesimu abo abataakomawo ze zimu ku nsonga ze bavunaana bafuuka babuloka b'amataka. Naye mbakubiriza nga mbagamba sitampu eyo gye tufunye olunaku olwaleero gye mufunye esobola okubeera nga ekuviiramu ebirungi ate esobola n'okubeera nga ekuviiramu ebibi singa oba nga ovudde ku mateeka nga bwe galambika sitampu. Bakubiriza tunaye kubeera nga tubeerayo nga tulina bubeezi sitampu wabula tubeerere mu byalo byaffe ddala okunoonya ebizibu ebiri ku kyalo n'okulaba kutya bisobola okubeera nga bisalirwa amagezi. Kubiriza buli muntu ssentebe olukiiko lw'olina gye tuyita komitiyo mukolere wamu. Tugenze ku byalo ebimu nga tusanga nga ssentebe bamulonda nga ssentebe naye nga ssentebe ye vayisi ye sekuritale ye w'abakyala naye ng'ekyalo kyonna ssentebe yakyekola kye yakyetikka. N'olw'ensonga essentebe okubiriza akolagane wamu n'abakakiiko bonna abalondeddwa batwale bulungi ekyalo mu maaso. Sigadde nze Nakayenga Joyce ku lwa Kapeeka Sub County. Under my consideration
or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for discharge of my official duties, or as may be specifically permitted. So help me God. Bo obeera nabo mu nkolagana ennungi naye nabo bakolera wansi ki w'okubalungamya. Asooka ye ssentebe w'abavubuka Ssentebe gwe mutwe. Ssentebe addirirwa omumyuka wa ssentebe. That this does not in fact produce upon his or her mind one or other of the effects mentioned in this section is reference to that act or omission. Mukamanga yagadde nnyo kiveeyo mu bulambulukufu bwakyo naye nga mu bufunze kigambye nti ng'omukulembeze alina obuvunaanyizibwa. Bw'olaba omuntu ali mu kiti ekyo, kuba ffenna tuli ba kandideeti b'eyembeera, bw'etuukawo teri ajagala naye mwekolemu omulimu ng'abakulembeze b'ekitundu. Temulinda mbeera ndala kukola ki kutuuka omuntu oyo mwekolemu omulimu ne family waba wa ku kitundu wa November, November, December naikole kola ki? Kakati tugenda kutandisa omukolo. The Almighty God solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance. Bible tuina ntono. Wanikuwa mkono gwaki? Wakute kulani wajiwanike. I want to take this juncture to declare Mr. Tufu Isaiah Mulwana, Chairperson LC2 Chisimula, duly elected, and I officially hand over to him the instruments of power, execute the duties of Chairperson LC2. Thank you. Under my consideration, all shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties, as may be specifically permitted. So help me God. Opportunity and singular honor by law to declare Mr. Siriza Israel as Chairperson LC2 Namusale Paris, duly elected, and I therefore hand over the instruments of power to him. Please, congratulations. So, wano nyina banjulira abantu abayitawo. I, Zimbedrisa, swear in the name of Almighty God, Allah, that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Kapeeka Parish 2 and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the law of the Republic of Uganda, and that shall protect the welfare of the people of Kapeeka Parish village. So help me Allah. Bible tuina ntono. Wanikuwa mkono gwaki? Wakute kulani wajiwanike. November, December naikole kola ki? Kakati tugenda kutandisa omukolo. Sebo Mr. Mwamiruko. Bakabwe oyo oluvannyuma ng'amaze oli akalulu yaŋŋamba Bible tuina ntono. Wanikuwa mkono gwaki? Wakute kulani wajiwanike. I, Chitolo Jazz, swear in the name of the Almighty God that I will not directly or indirectly reveal to any Kumala, Mr. Kisitu Edward, I hereby hand over the instruments of power to you after having gone through a successful election for the office of Chairperson LC1 Nkumala
So I want to take this opportunity to hand over this stamp to you, or instrument of power, for the execution of your duties as chairperson of that village. Kakati oyo